Ekitongole Kinema nga kiyambibwako poliisi akawungeezi k'eggulo bakoze ekikwekweto ku mabaala agawuganyiza abantu ebidongo mu budde bw'ekiro. Bano batandikidde ku bbaala emanyiddwa nga Olas esangibwa e Kollo mu Kampala. Eno olwatuuseyo tebatawanye kwogera na bannannyini kifo okuggyako okutandika okwanulayo emizindaalo nga bwe gitikkibwa ku mmotoka nga naye gy'abadde waggulu obwedda giggyibwayo. Bano oluvudde wano beeyongeddeyo ku bbaala ya Lagatos esangibwa Ennaalya mu munisipaali y'Ekira. Era n'eno olutuuse batandikiddewo okupangululayo emizindaalo egibadde giwoggana. Obwedda gisooka kulambibwa nga teginnaba kutikkibwa ku mmotoka. William Zirubulu ayogerera Nnema agamba abatuuze abawangalira mu kifo kino beekubira dda enduulu olw'amabaala gano okubawogganiza ebidongo. Etteeka erirera obutonde bw'ensi National Environment Act essuula 181 litugaana okukuba embeekuulo n'okwogganira abantu bonna mu bifo gye tuwangaalira oba okuva mu makaago oba okuva mu bizinensi yo. Lubulu agamba tebagenda kuttira bbaala yonna ku liiso kw'ossa ziroogi ezigambibwa okulekaaniza abantu ebidongo. Twala omukisa guno okulabula bannayuganda bonna n'abagenyi abakolera mu emirimu gyabwe mu Uganda nti okuwoggana oba okukuba embeekuulo ng'okozesa ebidongo n'ebyuma ebiringa ebyo kimenya mateeka, era n'okuwogganya ebidongo nga tofunye lukusa. Naddala bano abategesi b'ebivvulu, amakanisa, emizigiti, ebifo ebisanyukirwamu n'ebintu ebirala bwe bityo ebifaananako bwe bityo kimenya mateeka okukola ebintu ebyo. Ayongerako nti bannannyini mabaala gano era bakukubwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Era nga wenjogerera bannamateeka baffe batandikiddewo okutereeza fayiro okutegeka fayiro ezitwala abatandisi b'emirimu gino gyombi mu kkooti. Emizindaalo egiboyeddwa gitwaliddwa ku ofiisi za Nnema gye gigenda okukuumibwa. Asfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.